Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya. Tubaza okulika nti mutambula naffe nabo ekito tubasaba okusubscribinga kikulu, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulabika ntambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire gonna nga bwe gaba gatambula mu nyaffe Uganda mu aspect siyo zonna kisawe kya bya bukulembeze, kisawe kya bya bufuzi gwanga Uganda tujjayo n'ebiralo oba awo tuba tusaanye okulika nti tubyefumitizaako tukikola. So olunaku olwaleero waliwo eggulire litambula nga abantu bangi nnyo abavuddeyo okublaminga Seka Bro Animal Osinchiti mbu ayinza otya okubeera muswala nga mu bantu baali nabo mulimu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekintu ekyo kitambudde nnyo naye abantu bavuddeyo oboolyawo ne barespondinga okwanukula abo n'ensomesa y'eddiini y'Obusiraamu ekiramula etya. So Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde wali mu bitundu eby'ekiteezi main masjid mu Kyaddondo East ew'omubaka Mwadanku Nnyingi Seka Bro Animal Osinchiti gye yakulembedde eswala ya Idi nawe obubaka bungi nnyo gwe mulundi gwe gwasookedde ddala osisinkana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bweri enkola ye n'ayisaawo obubaka bwe eri abakulembeze n'abalaga ebitatambula bulungi n'abalaga na butya bwe balina okukwata abantu. N'agamba nti ye ng'omuntu omukulu teri amukubira bigambo kuba byayogera abyogeza bukugu, abyogeza kumanya, ate abyogeza kuwabula ku lwa Uganda ennungi ffenna gye tulina okulabika nti tweyagaliramu. So tugenda bawa obubaka bwa Seka Bro Anichiti then tubawe n'abo abavuddeyo okugugumbula abo abaataakinga Seka Kiti mbulwa Bobi Wine okulayika nti yasadde nabo. Si gwe mulundi ogusoose tulabye abakulembeze ab'enjawulo nga si banzikiriza ya Busiraamu kuba Obusiraamu bugatta ate Obusiraamu busembeza. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu basitula nnyo amaloboozi ate nga abagasitula tubalaba nga batembeeta gavumenti eri mu buyinza eri mu rivalry ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Soka tubawe Seka Bro Animal Osinchiti mu video gye tugenda obbawa naye nga tetunnamubawa tubajjukiza bannaffe aba Joram Financial Services bano no beewaayo okulayika nti bakwatizaako ku baana abawala abaagala okugenda ebweru okukola myaka 21 paka myaka 34 ng'oli mulamu bulungi passport oyina toyina babikuteekamu osasula otandise okukola okubafuna n'okumanya ebisingawo ayita ku namba y'essimu 075267364 07526 noti ojja kuba bafuna butereevu nnyo osobole okulabika nti omanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Katubawo Seka Kiti then n'abavuddeyo okulabika nti bajungulula ebyo ebyogerwa ku Seka Kiti. Katubawo kusinkanako President omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu badde mulundi gwange okusookedde ddala nzikiriza mu mbeera y'enjawulo ssebo nti okusima kwange eri obumalirivu bwo nsaba omutonzi w'ebitonde byonna bukwongere kuba bukyetaagisa n'enkusubirira okubeera omugumiikiriza ebbanga lyonna n'atuuka ku buwanguzi takuwana kuserengeta buserengezi then obuwanguzi badde bujja kukola amakulu kyobula abaana basikidde ne basikidde bifundikira bibonooneseeko kuba byali byakaserengeto bafundikira babonaabona. Ebigambo byange nga mbimaliriza omulanga gwange n'okuteesa kwange eri amagye amakuuma ddembe tusaba busabi babeere bakuuma ddembe so si batyoboola ddembe. Ndabanga bagenda baseeseetuka bava mu kukuuma eddembe ate okuyingirira okutyoboola eddembe. Uganda ffenna gye twandyenyumirizzaamu teyandifaananye ng'ate bakuuma ddembe bwe bagifaananyizza. Kyenkakasa nti bino birina abantu abakulu abali emabega waabyo. Jeno yenna asindika abavubuka bakole bye bakola mu byambalo ffenna bye tumanyi obulungi. Jeno okola nsobi okusindika abantu abavubuka bafaanane nga bwe byafaanana. Twolekedde 2026 simanyi ku byali ekawempe bajenuzi naddala ebitongole ebikuuma ddembe byesagala kuyita bityoboola ddembe mutusigira kifaananyi kikuwa gye tulaga. Ffenna tuli Bannayuganda
abakakasa nti fenna tetujja kubeera bannabyabufuzi tuli beetegefu tukulembera tetulina buzibu naye lwaki mutulowoozesa nti enkyukakyuka mu by'obukulembeze yakufaana kuwona tetusobola kukkaanya bannange teri aliwali nga ajja kubaawo olubeerera wama jaalna libasharin min qablika alkhuld bino ebigambo Allah ekitiibwa bigamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetulina gwe tutadde mu nsi nga ye waakubeerawo olubeerera kateekateeka amaziika go ensi oba olya bwe kungubagire ensereke kuwummula abafu balimu emiteeko ebiri waliwo omufa awummula ne wawaawo omufa awummulwa ffenna tulina okufa naye tewerabira nti tugenda kusinkana yatutonda olwoze fujjo lyonna lyokoze bannansi oba naali mu kuvunaana neyakutonda anaali mu kuvunaana nze siri muwagizi wa Mwami Kyagulanyi ye ng'omuntu naye oba oyawo tulina endowooza ezitugatta fene waffe muzimu ku ddwa ezisinga ebbeeyi era buli muntu gy'asaana okwekwatako buli lunaku mwe muliga nti rabbana atina fi dunya hasana owekitiibwa mutonzi waffe tumusaba mu nsi atuwa ebirungi ensi gye tunaafuniramu ebirungi erina kufaanana etya then bwe tuvunaanyizibwa ffenna okusitukiramu tukwasaganyize wamu nze ndooza tekiri leeti gavumenti eno okwetondera bonna bezeekosa ekikulu kya byonna mikwano gyange nsaba gavumenti emanye nti ekizibu ky'abannayuganda si pulezidenti kuvaako pulezidenti kutereeza kubera ne bw'anaavaako ffenna tetujja kufuuka bapulezidenti ebyetagisa okutereezebwa bitereezebwe mu byenjigiriza njogera ekindeka eki mu byensoma jangu mu byenguudo n'ebirala bingi kati ate bwekutuuka n'omuntu yennyini ng'ebyobulamu bifaanana nga bwe bifaanana kati ate n'otuuka n'omuntu yennyini okube mukube nga nejyanajjanjabirwa ate naye waafa dda then tuba tusindikibwa kufa bufi kapa ntono ku muntu naye munaye bw'ogikolako effujjo etuuka ekiseera neva mu bwakapa mbadde sigeraga nti ye neva mu buntu ensigala envudde mu bwakapa kati tuleke kunyigiriza kapa kutuuka kuva mu bwakapa kuba yagalaganda gavumenti erina okukyuka ekyo si mu bubi kuba tikuba kukyuka kwa gavumenti neno teyandiize kati eri mu buyinza tuyambagane wakati mu kiseera nga kituse ekyobukulembeze okukyuka tusigale nga buli muntu akyasobola okunywa ku tuzzi tusigale nga buli muntu akyasobola okubuuza ku munne jano we nalagira ensi ekubwe era ng'oteeseteese ne 226 bwe bigenda okutambula saagala kubuuza nti olina abaana bw'oba balina bali luddawa era gye bali bwe baba bali werwa ggwanga kati baafuuka beeyo si baawano bw'oba olina abaana tolina baganda bo weekosa n'okosa abaana bo n'okosa n'abooluganda lwo manyi nti bino bw'obyogera bwoti naddala ffe bannaddiini batulabira ddala ng'oyingiridde byototeekwa ninjagala okubuuza nti oyo abayogera bwakyaba ayogerangaani ayagala otubulira nti yalina otubulira biki bye tulina okwogera biki bye tutalina kwogerako then nze olwomba munnayuganda ddi ebigambo byange mbyogeranga nze alaba nga mu nsi sigwanidde kuba mutabula obutwa guntedde yadde nkakasa nti ate oyinza okunsooka obbulya bino layisi gwentega butwambulye nawe akapikika kwambala era tusinkane kati ndoza teweekooya sigwe wantonda tonkolera programu kuba nawe teweyinaako nteekateeka ebigambo byange byandisinzeeko awo naye tuli beeraliikirivu nga bannayuganda nze ng'omu ku byabadde ekawempe bwe tusiga ekifaananyi kya biki nitwolekedde mu 2026 n'owulira minisita n'omutendo obukugu n'obugezi n'okwagala eggwanga lye mbu waliwo emmoloka z'amayinja bantu bagezi bannaani ng'ayogera ali siriyaasi alina musajja mukulu ng'alina ku ddala lya bwaminisita gavumenti wabula oba bisanyizo ki kwe basinzira okulonda baminisitasi bwe beba byebyo nyina n'abalala abagezi abali mu layini eyo abagulidde kati byonna bitukalubiriza kuba abo bwe baba mu layini y'abateeseteese jeno muhoozi naye atukwatemu then olwotuba tulagawa jeno muhoozi bwaba ayagala tukwata mundoza atukwate bulungi ng'era omuntu omwami ayogeriza omukyala
ayogera omukyala akuba mukube then olutuba tulagawo ebyange tebijja kusukkakaawo mbebaza abavuka mbasibirira okubeera abakozi bannanga akapapula tebikola mwami Kyagulanyi ne bwanajja mu buyinza talina biseereza agenda kugabira buli muntu tulina kubeera abakozi ate abakakalukanye tugende tukole baseeka tulina kubeera abakozi bino ebizibu bye tulina mu ddiini bivudde ku muntu kumulonda ku bwa imaamu abadde akola mwadiwe yana sigala mwadiwe yayo ffe netukuwagala kitono tusobola n'okulondera abamyuka mu kiseera ng'oli eri ku mirimu gyo wabeewo atambuza emirimu tukole mikwano gyange siraamu akubirizibwa okulya mu ntuuyo ze sente mpe zabulaba azikuwa leero n'ekyana azikuwa akuwa leero osigaza ekitiibwa kyo tubeere bakozi ate abakakalukanye buli kimu kisoboka ekifaananyi nyina bingi nze ng'omuntu nakoleranga mu mitpakers mu lufuna nyina mukwano gwange yali musuubuzi wa byenda gwe nnengedde wali nagubanga n'obusa bwange okuva ku mwendo ogw'ekiro n'otuuka ku makya saa 2 ng'ogenda kunyuka wennanga owunya ninga ekikulu owunya oyinamu ebiri era gye twayitira nze moroka gye nsoose okuvuga ebadde yange nasaba nyalle moroka tebampanga mpe bajja kummanyiira mbadde envuga yange atalla mu ntegeka ze mbadde ndyawo ne baleeta esingako mbadde bwenga miliyoni ngana kati nagenze nga muyansa nteekateeka za mutonzi waffe nze sisambanga ku muntu yenna tesisuubira ekikulu byonna ffenna tulina emikono ebiri kola kisoboka bulungi nnyo n'omulimu gw'okola gwennyini temulimu ssente kuba oganya ogussaamu sayansi noonya ekyenjawulo kisobola okuteeka mu bodaboda yo lwaki eddugala nnyo okusinga ku siteegi zonna notuka ku boda y'omusiraamu n'onoonya omutandikira okkiriza nti sula kankuwa 10 ndeka bitantwalira nandikwagaliza nenga pikiyo otula ku piki ogenda okugivaako nga wenna empale ezitobya omuto gwanywedde amazzi ono mwami ntera okumujuliza mu nsasire si mu bubi bamuyita mwami Josephat Seguyo omumanyi alina puroguramu okubuka eddooko ya lugambo olugambo yalusaamu sayansi kati mulimu gwe asuka ku kukola olugambo ye pulezidenti w'olugambo mu ggwanga atambudde amawanga lwa lugambo naye jasa olugambo yalusaamu jasi birungo kyapati z'osiika kyanjawulo kituzinoonye obwadde bw'okola kyanjawulo kitukunoonye ndabi bakimbuyege abawalampa abawali mu baffe mbusimanyi Bobi Wine mumuleta mutya ku Idi najja n'atuula mu layini simanyi atudde mu layini esooka yanoonya ekikuko ku masijidi biki mukwana mu administration ya Katonda otuula ku department ki eyekuwa obuyinza mbw abantu waliwo abantu abatalina kujja mu mizikiti oba oli bw'abazze mu muzikiti talina kubawana department ki gy'otuulako eragira ebyo gubagayo ebintu by'obusiraamu byakuwuliranga bya feeling ebigambo by'obusiraamu kiraman katibin bigambo biri mu buwandiike genda mu suratul mumtahina bw'oba osobola okusoma aya ya 8 wekitibwa Allah tugamba nti la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum wekitibwa Allah tatugananga kukolagana naabo batali basiraamu ebbanga lye bamala nga tebatulwanyisizza kutujja ku busiraamu na kutugobaganya kutujja mu mayumba gaffe lwa ddiini yaffe tatugananga kukolagana nabo kati gwejeri buguni si musiraamu lwaki ate ebbanga lyamala nga takulwanyisizza kukugobaganya lwa ddiini yo nakugobaganya mu bitundu bya mu mawanga gammwe mayumba gammwe lwa ddiini obusiraamu tebutugananga okukolagana n'abantu abo gwe gwani agoba omuntu mu nyumba ya Allah fa innal masajida lillah ezo masjidi nyumba za Allah gwejembo sibanyogoba mu omuntu gwengani mbwe ekibaleeta mu neno bya bufuzi okakasa ekyamulese mu bya bufuzi bw'obanga tosobola kusoma Qur'an genda osome mu byafaayo sahaba yajjako omusajja omutwe nga bali mu lutalo bava mu lutalo badda batandika okunyumya ku highlights ku byali mu lutalo agamba omusajja namutunuzaamu nti ekitala nga ngenda mujjako omutwe mwaba batakkiriza busiraamu nakkiriza naga nti nzikiriza Allah ne mujjako omutwe bigwa mubaka sallallahu alayhi wa sallam amatu amugamba wakoze kyaki ekyo omusajja okumujjako omutwe nga yabadde akkiriza obusiraamu n'agamba ono yabadde akyogera lwakutya nti nabadde mugalulidde nga ngenda mujjako omutwe kwe kukyogera nti akkiriza Allah baka sallallahu alayhi wa sallam amubuuza wamuyuzizza ekifuba wamwabuluzza ekifuba n'okakasa nti yabadde abyogera lwakutya kumujjako omutwe tiyadde tabitegeeza kati gwagamba nti ekimuleetaawo bya bufuzi wamuyuzizza ekifuba
nola nti ekifuba kya Bobi Wine tekizze wano lwa busiraamu kizze wano lwa byabufuzi muve ku bantu ate mudde musoma obusiraamu bubanga gw'obyogeranga musiraamu ddayo weetegereze temujja na irimu ya ku bubalaza eyo gye musobedde ku bubalaza mujje mutandika okugimuyisa wano la takafu ma laysa bihi ilmi tosamwasamwa na byotategeera busiraamu si bwe butyo bwe buli busiraamu tetuboola abantu banayingira batya obusiraamu nga tububagobaganya kajja abeere wawulirize ebigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala osanga ebyo ebigambo byawulidde binaafuuka ensonga okukkiriza Allah temuwulirangako ng'erinnya lye Shuaibu lwaki yali etuuma busiraamu bwaffe si bwakugobaganya bugobaganya fitina yebaluma abantu abasinga ate nga tewali kibalumya fitina ndala sheikiti yabalumya fitina mugina ku sheikiti munasobola eyo fitina egenda kubaluma paka mugenda kukwatibwa ensalo mulabanga byalimu muyina okubibeera naye temujja kubibeera naye lumbaka yabatugamba mmwe hatuga nti kullu dhu ni'matu mahsuda buli kyengera kikwatibwa ensalwa kati muyina ensalo okuseeka kiti naye temuyina kyakikolera muddeeyo ebintu mubinyikize mbitegeere bulungi muve ku bantu yes amot naye mmwe akasajja kayeekolera nga kagambye kulambika nsonga wadda nnoonya omuntu ayinza okulambika ensonga eno eve mu ddiiro yeekolera olusaba nga atuliddwako emmandwa yatadde Kyagulanyi ku layini ey'omu maaso busukkulumu abavubuka soko babuulire bavubuka mmwe enjagalo bategeezaako kolerera obusukkulumu mu buli kintu olituulawo otateekeddwa kutuula basenvulewo abalina okutuulawo obusukkulumu wakirambise bulungi eyasukkulumya Kyagulanyi yali wa kitiibwa Allah nga mu reesi mwe yali nemwali baddemu omusiraamu abasiraamu baalironze Kyagulanyi mazima ne batalonda musiraamu munnaabwe kolerera obusukkulumu obusukkulumu buli kusembeza mu chachi nosooka abafumba abali mu chachi era abasabiramu buli lwa Sande obusukkulumu buli kutuuza mu lukiiko lwa Buganda ng'oli munyolo lambika obusukkulumu buli kufugisa Amerika ng'oli munnakenya somesa obusukkulumu buli tuuza ani ono Elon Musk ku lukiiko oluteekerateekera Amerika naye nga mu South Africa mazima bavubuka mukolerera obusukkulumu obusukkulumu buli kutuuza wootateekeddwa kutuula nga bwe bwatuuzaako Museveni ku Old Kampala ng'eggulu awo n'alannamya n'amagulu obusukkulumu bwawa Museveni omutuba mu bika bya Buganda kolerera nnyo obusukkulumu bwatwala Salimu Sale eggulu atali mu kyoli n'ategeerera abakyoli mu buli kintu kyokola muvubuka munnange mu buli kintu kyokola mwana wa taata kolerera nnyo obusukkulumu nawe olifuuka ebibuuzo by'abatamanyi oba abeefuula abamanyi nti lwaki gundi atudde wano oba lwaki gundi bamuwadde kino obusukkulumu bwakwata omuyindi ne bumuteeka mu kabineeti ya Buganda mazima kolerera obusukkulumu obusukkulumu Mutaasa Kafeero Omunyarwanda sigambye nti muvuma kubeera ye yakyeyogerera bwamuteekako mu lukiiko lwa Buganda kolerera obusukkulumu buli kusazaawo ddi lwe baliba byolumbe lwa ssengaawo okusinga abaana be oba okusinga bataata bo abaazaalibwa ne ssengaawo oba okusinga bakitaabe abamuzaala nti Lawrence Mulindwa tagenda kusobola kubaawo ku lunaku olwo alinayo meeting olumbe lwa ssengaawo Nakasi lwongezebweyo paka lwalidda bwe busukkulumu mazima kolerera nnyo obusukkulumu muvubuka muto mu byosaba ng'owekitiibwa Allah musabenga obusukkulumu busobola okukusinza omukulu w'ekika amaanyi ku ddi lwe baliya byolumbi oba ku ddi lwe banaaziika kolerera obusukkulumu